mwaguze bunyumiza program namba twetaaga ebiberenge nga mwaguze bya wiiki kwabwe ndigitandika terikoma ali genda okwata entebe nga nkyabanyonyola buno obudde bwe tubadde kati nga tutambuza naye ebalini takomye kuba yekka omanyi ababaddewo wali abawangudde abalala Ban Ki-moon omanyi Ban Ki-moon naye wangudde kobera abantu kobera tenda tudage omwidde obamba kobere nanguwe Ban Ki-moon Alex Waiswa Mufumbiro ayogera ku byafaayo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bangi balaba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omuntu ali mu katemba. Ekyaleeta obuzibu mitima gyabwe nti musajja yali muyimbi. Bwe yali omuyimbi n'avaayo okuyingira ebyobufuzi, baasigala bamulabira mu ange eri ey'obuyimbi nga bagamba nti buli kintu akireetamu komedi. Kumba okujja mu byobufuzi yajja mu bya ddala. Byakola abikola kuva ku ntobo ya mutima gwe, abikola lwa kwagala ggwanga lye okulaba nti limuluma okubeera nga liringa bwe liri. Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti yo bwakunnyonnyola Bobi Wine olwaleero kiyinza omutwalira ennaku eziwerako nga tonnamumalayo tonnamutegeera kubanga ebintu byenkwata gy'abikwatamu nabo abamuli ku lusegero lumu bagyewuunya. Bagenda ne balowooza nti oba osanga oba oli awo ensonga zino ayinza okuba nga ali siriyasi nga bw'okirowooza, naye bagenda okulaba ng'ensonga ze azitadde ku international level. Kyova olaba nti kati Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero tokyamubalira Uganda wano wokka ng'abangi bwe balowoozanga nti ebintu byakola abikola bannayuganda bamulabe. Takyanoonya kabanda be kuba erinnya olwedda alikoze, erinnya yalikola mu music ne litambula ensi yonna. Azzeemu okulikola mu byobufuzi era liri ku mutendera gwa nsi yonna yonna. Alex Waiswa Mufumbiro akutemaatemera ensonga, akutemaatemera engeri Bobi Wine gy'ayiseemu okutuuka ku international level kati ensi yonna ng'emwebuuzaako. Haji Settuba omusomi w'edduwa gwe tutambula naye. Haji Settuba ayambye abantu bangi nnyo okukyusa obulamu bwabwe nga naye ayita mu kusoma dduwa. Bangi baali bamenyeka n'abasawo abafere, naye ate ono musajja asoma busomi dduwa, baazisomedde badda kwebaza. Basomeddeko ku dduwa ze bakkiriza nti woma kyakola gye kiri. Bw'atanaba kumukubira ku ssimu oluddewo kubanga obulamu bwo agenda bukyusa. Essimu k'ogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko kati naawe okyuse obulamu bwo. Omanyi ababaddewo wali abawangudde abalala Ban Ki-moon omanyi Ban Ki-moon naye wangudde kobera abantu kobera tenda tudage omwidde obamba kobere nanguwe Ban Ki-moon ye former secretary general wa UN General Assembly. Kuba badde ku platform baddemu president wa Georgia, kuba badde ku platform kubaddeko ndabyeko Hillary Rodham Clinton, kuba wanguza ababadde wali kulainapu kubaddeko Pope Francis, Yohana Papa, bakatuli kibuulira bye bagamba abaddeko omwana omulala si mulala wa Mbogo. Febe twabagamba nti ye president wa generation ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yo platform olabyeko bannakatemba kwabadde, olabyeko firimu ebya firimu kuba ye nabagamba nti his a vision bearer, si wa Piero E. Si bya kutunuza mu butamiro nti liba litya mu generation yange nga kutaata tunywedde weguti kuyange tulinywa weguti. Tuli mu kulaba laba omuntu bw'aba ne vision n'amanya nti bali capturinga story ya munna Uganda erigenda ku platform okuli Secretary General wa UN General Assembly Ban Ki-moon, okuli Papa Pope Francis, oyogera ebyeddiini bw'oyogera Papa biba biweddeyo, bw'oyogera ebya diplomacy n'oyogera UN General Assembly biba biweddeyo. N'akugamba nti kuliko former presidential aspirant eyafuna obulwa obusuka miliyoni 5 Hillary Rodham Clinton eyali senator wa America nga ne wano mu Uganda yajja ne bawe Bill Clinton ojjukira bulungi eddwaliro lyetulina erya Mildmaid gemaanyi gaabwe ne foundation ze baakola ewanyange ne babanga azzeemu n'abasinkana ku myaka 4 mwegi ku platform yemu olw'okwewaayo olwa story ey'okununula Uganda. Kati ng'oli adde eri ng'ali amayuni ng'ali endagu
alirako ebivavava ng'aga nti kati ye agenda kunyumya ku ssuubi lya Uganda. Ninake sinategeera Waiswa. Naye owulidde ebiri ebalini. Byebalini mbiwulidde. Owulidde amaanyi agennyogedde. Era nkyali awo wennyini awo wetufunidde awo. Buuza. Bino byetwongedde ogenda maaso n'okubanga tulaba. Byali bibaddewo. Ate wa anti nkugambye kyova olaba ffe twajjayo akati akasembayo. Kano kati kaffe ke kasembayo. Ate wangamba mulina kamu. Era our duty is to preserve and protect. Ekyo lekibagamba to preserve and to protect. Tolabanga program ziba za bulijjo nga tebamulumbye. Era n'abalala bowulira abalala boogera tetubafaako kubanga tewabangawo mu Uganda mu byafaayo bya Uganda tewabeerangayo bukulembeze buvuganya bwannakyemalira buno ne bubeerako budget buli mukiri mu budget ya Uganda kiriko erinnya Bobi Wine. Nkugenda oddemu okole review gwe gireete wonaajagalira tugikoleko review. Buli ekiri mu budget. Bagenda Masaka Bobi Wine. Ba meetings e Busoga Bobi Wine kwetondera Bobi Wine. Eri mu Mambuka Bobi Wine. Eri mu Bugwanjuba Bobi Wine. Kakati buli kintu ekikolebwa mu Uganda Bobi Wine. Bwe bavuma omuntu Bobi Wine mugambeko and singa tetwalina muntu ali omusoga akoba nti mwagaagu oti n'oyo twandikoze tutya. Bw'oba oyagala okufuna appointment ewannakyemalira kati Bobi Wine bw'oyitamu linnya kuba baatuka ne badiscussinga ne bakaayana nti naye daddi ng'esente baatwara ningi basomba oba tugetinge mu philosophical basomba paka naye bwe yayambala linda nga bani abasomba sokutagazeka nga bani abasomba Kayongo obayangani bainongo bagaine amagombe gali kulya wabegomba Kayongo ndekanga kazi je ndekanga kazi tandikira Richard Olungize weetaaga okubeera naye tezirina kuba nampulira zibi ku nsonga z'abantu. Ekyo kyaliringa ensonga lwaki Bungereza yaddi alienatinga itself from obwakabaka bwe Bungereza okuddi alienatinga obwakabaka ku political administration obuvunanyizibwa bwa accountability ya resources ezikozesebwa bonna obwo bwatekebwa mu bibiina bino ebyatekebwawo ebitwala obukulembeze okuyita mu bululu through parliamentary representation ne baba nga balonzeko obukulembeze era ne bavunanyizibwa ku bisuubizo byabwe mu matters of accountability eri bannansi ba Bungereza si bwakabaka. Newankubadde obwakabaka nabo bulina rolo gye buzanya mu policy direction era nga institutions ezewalala we ziyinza okukola. Naye ne wakati mu ebyo byonna mu reforms ezo njagala okitegeere muganda wange Kayongo nti Bungereza paka olwaleero batandika okuquestioninga kiki kye bafuna mu bwakabaka bwe Bungereza. Abangereza bennyini batandika okuquestioninga expenditure y'obwakabaka bwe Bungereza. Naye ng'eddanga kizibu kubanga ensi ekyuse. Olwaleero omu ku balangira b'e Bungereza tava Bungereza kuba n'amalava e Bungereza empingu zimulya. Alina emisango ku international scene. Okitegedde? Kakati kitegeeza nti ebintu bikyukamu. Ebintu bikola ki? Bikyukamu. Olwaleero e Saudi Arabia mu bwakabaka wadde bwakabaka abakyala bavutandise okuvuga emmotoka. Bagenda ne bakola. Luli tekyali bwe kityo naawe okikola ki? Okimanyi. So more times
as the time evolves, every institution must evolve ahead of the times in management of society. Muku managing a society, kiri important nti mwabali mbukulembeze okubeera mu maaso g'obudde nga bano tebannatuukawo. Era awo jjajja waafunidde zero mu bukulembeze bwe mu Uganda, kubanga wonna bannayuganda bamaze kutuukawo n'abanga alina ku acting as a point of emergency. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe wa bulijjo.